Well, could be kubera nga atotula nawosinza okubeera nga atotulaba twakyusizaamu okuva ssaawa zigenda kubeera nga 9 paka ssaawa 9 n'ekitundu tugenda kubeera nga nawe mu kataleko awo wonna tugenda kuba tukusangangawo ng'ekintu kyo tukikuba mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi with I, me and only Mr. Handsome, the perfect, the dude, the only man worth a date, Master Glory, the Yasilembose, the reloaded, Departo Katerega, the microphone, Gulu. Mukwano nozo kwenda katotula wachaka binyo abali kusuminga live ku Facebook, thank you so much. Abali kusuminga live ku www.bbstv.ug, thank you so much. Abali kusuminga live ku YouTube channel yafe, thank you so much. Abatule bango oli mu diro lyo ulizo kubango tudeko mu diro lyo wakoze shift ya kiro nenga gwa kalimi wakateka wali ne kalokinga no gamba BBS telefine yafe naye tukwebaza mu ngeri y'enjawulo eriyo omuntu nga muri babiyita birabo bya mmere zita restaurants nga mwateekako BBS telefine abali mukulya emmere mwena nenga otaddeko BBS telefine, thank you so much. Eriyo abantu nga mutunda zi TV amaduuka gajjudde zi TV mu size ez'enjawulo nga nawe otaddeko BBS telefine, thank you so much. Eriyo bani besina bakwogerako abantu abali maduuka g'engoye, eriyo abantu abali madeno ngenda kwogera mbu masabo nerabira nti tezibeera yabeyo sibe bazizaamuko ninamwe mbanga gye muli nga walikola gye liryeyo ng'otaddeko BBS telefone. What you do is really good to name for MTN program ebifa mu butale. Yes. It's a Monday, ladies and gentlemen. Tugenda kwa tukifamba kula mugeri y'enjawulo tunne mikwanja for MTN abaganti gwe MTN momopena yogitegeera bulungi okimanyi nti obulamu bukyuse nnyo okimanyi nti tukyanoonya kyenji mu katale omuntu ajja n'essimu ye nga kuliko sente ze mukwano gwange n'abeera nga buli kimu kiggweeraawo luli twaddukanga emisinde n'osala ekkubo n'ogendako mu b'ennyama mwana ba butungulu n'ogenda kuwa ebyennyanja sirina this time tetukyakikola omuntu ajja n'akasente ke ng'olina merchant code yaawo n'anyiga mu star M65 star n'ateekako 3 enkola eyo ya bwereere n'obeera ng'ekintu okikwasaganya mu ngeri ekyasinza okubeera eyakabi obulamu ne bubeera nga butambula mu ngeri ey'enjawulo. What do you and where you grow ntandise bwenti abakyere bo mu katale k'Ekitintale banyirivu nnyo beru ate obweru obuli ku original eriyo obutale bwengezeemu nga osanga omukyala nsanga aliko ebibombola n'omubuuza ebizigo byakozesa azegenaye abawano bo tebalina tabu bweti we tuli mu ngeri ekyasinza okubeera kansooke nkuwe epuloni okijjemu enjawulo wejjire bebi situka mukulu situko wisipuloni bakulengere bulunyo oli ku BBS telefine live bana akalulu ng'omukyalo ono ayina kaafunye mwenna nzijeeyo abakyala bwekati n'abaddugavu mwebali kwe kakiri wano kiyitirivu katale k'Ekitintale oli otya mukyala gwe? Ndi fine nnyo. Gwe mukyalani? Nze Naalongo. Naalongo. Gwe Naalongo? Yesebo. Balongo bameka? Babiri. Nakatone ne waswa? Katone waswa. Katone waswa. Bali batya? Bali bulungi. Basoma. Bali kulabika bulungi. Bali kusimba. Akatale wakatandika ddi otunda biki? Nakatandika dda ntunda byennyanja. Olabika nga alina ensonyi wazijjawa? Nazaalibwa nazo. Wazaalibwa n'ensonyi zo. Ozenyumirizaamu? Ensonyi si nnungi? Si nnungi. Otunda ki mu katale k'abeene ak'Ekitintale? Tunda byennyanja. Ebyennyanja bitambula bitenda kuzino? Tebitambula. Tebitambula? Kiki? Bantu bagamba tebalina ssente. Kati omalako otya? Onaku tosobola kutunda byennyanja wakiri nga 10? Nedda. Otunda ebyennyanja nga bimeka? Nga 3. 3 byokka? Kati wano musasulawo akatale kano ekifo kino okisasula era ebintu biba tebitambula omalako otya? Nkisasula. Era bambanja. Bakubanja ssente meka? Mitwalo nga 5. Mitwalo 5 nga sinagenda ondaba. Sasuleko ekitundu. Neyanziza. Nga sinaba kugenda akalulu k'MTN kaliwa. Batulaba nno. Batulaba walayi bamwe. Yes, BBS telefine tuli mu katale k'abeene akatale kano k'Ekitintale abakyala basanyivu nnyo ndowooza balabye tutambuza kintu mu ngeri ekyasinza bannanga kiri kitya kiri kitya njagala kugwa ddalu abantu b'Ekitintale kiri kitya tuli mu katale k'abeene mugamba mutya bannange mugamba mutya
kale twagala okwongera ogamba otya brother ndikyali wange utya ndikiriya nnyo ogera olulimi lw'osinga okwekakasa luno oluleke negayi n'obuhoro n'obuhoro ki amagara amagara amazina ganyini embyemera asafu kwati gwomanyi kyolimpa kambale bulungi nyaka MTN njagala oyogere mu lulimi lwammwe nti MTN momo pay yanjawulo abantu bakubiriza okozesa MTN momo pay mu lulimi lwo lwosinga okwekakasa MTN nungi munonga mugume mugikozesa omugarahanga abanyankole bagenzi banje abanya-Uganda mukozese munonga MTN kandi ni wazirotya mu katale k'ekitintale tunakura ekyo wangambe tunampurura wajja otya mu katale k'ekitintale nze ndi mutuuze wano bakuzaala eno entunga mmoje banzaala naye nkulidde wano okulidde wano ate gye nkolera kati mu katale muno olinamu omukyala Eh. olinamu omukyala mu katale muno osobola okuntwalawo waali tugende beewasa mu katale k'ekitintale omuganda wange yes haliwa yes oli mu programu ebifa mu katale abantu beewasa mukazi wa kabi bannange nga tuse n'omwana wammwe sooka omusitule bulungi bannange akalulu k'emutyeninga ebawa tunula eno bakulaba mugambe jangu bakuwe esaati mukyalo jangu bakuwe esaati eno yo abantu beewasa mu katale k'ekitintale ne kansala aliwa uli otya bitambula bitya webale kubeerayo soko gyoyimirira nkuwe apuloni buli omu akijjamu enjawulo BBS telefayina mukwano gaffe bale kubeera nga ate otula wonna osinza okubeera nga tuli mu katale kabeene ak'ekiti bannange oli otya bitambula bitya kono akaviri ke bayita bata straight white luuku bakatusukulu etutwala buganya bubi nnyo sukulu batwala bubi kati kana akaviri bakayita batya bakayita white luuku akabakadde ke kano ka white luuku akabakadde nkwagadde nnyo so kasoke nkwe apron ojesibe MTN yekuwadde MTN ya tabu nnyo MTN nungi nnyo kubanga ndi kasitoma waayo nnyo enkola ya MTN momo pay ogikozesa enkola ya momo pay njagadde nnyo etuyambye etya etuyamba okulaba nti bw'otusindika akasente tebakutema bw'osasula amasannyalaze oyina koofunayo bw'osasula biruzi endala zonna balina engeri gye bakikolamu kale nemba nga MTN njagadde nnyo neyazizza nnyo gwe maama w'omwana ono eyawasiza mu katale muno nedda tumira ku mwami ngende ntumira abaana ate omwami wamukola ki oyo nakoowa nabivaamu wagoba embwa nabivaamu kale tumira abaana bange kiyimba deriki yonna gyali ne Saala nakiyimba banjovu ne Saala nakiyimba ne bazzukulu bange bonna nti mbaagala nnyo mama Saala ekitintale mu katale atumidde ku bakyala benna mikwano abatulaba bonna okusinza bw'omusi okuba nga tamutulaba enkola ya MTN momo pay gye tuliko abantu webali wano bakwasaganya ekintu mu magezi gwekwata webale kuuma lususu BBS telefayina ye mama lususu yono mama lususu wa mu katale akatale k'ekitintale mwe tuli naye nga twagala okubajjukizaako mikwano gyaffe nammwe abakyala mwenna abali muno tukozese nnyo enkola ya MTN momo pay ate tulabe nnyo BBS telefayina okuviira ddala ku mawulire gaffe okuviira ddala Ageesigika gy'otabadde ate n'amawulire gaffe ge tuyita Gambuuze tuli mu katale k'abeene ak'ekitintale kwako maama enjagala gye nkwagaddemu sisobola butakuwa apron situko gyesibe bulungi sito ya balafikum barakallah wesibe bulungi onyirire enkola eno ya MTN momo pay vaayo waggulu nze ndi mumpi nze mumpi jangwe ekintu otubeere nga tukitereeza nate mu magezi bino ono ani yayitamu mujjeeko eno enkola ya MTN yesinga enkola ya MTN momo pay yono mama golaba nekanekanye bulungi leta nkusibe bulungi yes
BBS telefaina mkono gaffe kwe tuli program ebifa mu katale yenze Departo katale got the microphone guru mukwano yona josinzo kwango tula abantu be Masaka tubagala nnyo mwe kubanga ate munywa nnyo program ene ebifa mu katale tunula wano tole salamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli otya? MTN momo poji sanzo otya? Nungi. Njagala obulira omuntu ali mukulaba ku BBS telefaina tusuminga live ku Facebook tusuminga live ku YouTube mubulira omusomese enkola engeri gyayinza okubeera nga ate agikozesaamu anyiga atya singa abakasitoma nga atuusa wano woli era omubulire eddala yabwerere tulimba oba ddala bituufu ya set. Ekisookera ddala momope ya mazima. Bw'oba wandiisa ne momope ne bakuwa code number yo eringa account number. Yes. Kati ndowooza oba olinanga account number 2 ku simu yo. Okay, you just dial 165 *3#. N'ogenda mu options n'olabako gy'oyagala. Oyagala kuweereza ssente, school fees. Oyagala kusasula masannyalaze, olina gw'oyagala okuwaayo ka airtime oba ku kasente nga okola ki omuwanga dialing baba bagenda okusasula badailinga ene namba ne bakuteerako ssente. Merchant code yo gye bayingizaamu walinga emusabye gisome. HC 1 Eliemu 30 yes. Mwenda emu 5. Kati wamala giyingizaamu kati lenga guzeeko nga watermelon ya mitwalo 2 bikinga aweze ebintu nga bya mitwalo 5 nga ziri ku account ye nga kusindikirako ene namba then gobanga olina ssente zo kati naawe okova n'osaasanyiza mu balala naye bwe ssente gy'osaasanyaako oba oli ku bwereere bw'oba oli ku momope. Nkongedde weebale kumanya bintu bino weebale kubigoberera yambala akakofiira kano akalulu ka MTN na BBS telefaina. Barakallahu fiikum. Barakallah. Soko tumireko ku bosi wange bamuyita Sembajjo Patrick. Tumira nnyo bosi oyo gwe simanyi Sembajjo Patrick. Tuwebale nnyo okutunyiriza n'okutwagala. Kati otumire ne COO ye Busulwa Dansani Busulwa ye mumanyi mwagala nnyo. Oyina aba bosi wange. Biye bali kubeera bosi. Kati ate Petro Luto mumanyi. Mulya bulizo. Uyu ne bosi wange. Bane naye mundabire nnyongoze. Kati ate Angel Namboze yo mumanyi. Mulya bulizo. Naye bosi wange. Kale okujja kongo olina kyompa naye siringa nti ndyawo nti ki oyinza okubanga olinawo kyolaba kyenyinza okugenda nakyo nga tutambuza ekintu naye nga nja kubanga nkubuuzako mukwano gwange nti nno enkola ya MTN mopa yesinga naga tunyiga star M65 oteekako 3 then hash n'obeera nga ate ofuna ebyo by'oyagala mu katale. Oyinza okuba ogenza ku ssundiro ly'amafuta ng'eryo ng'amafuta gakuweddeko naye nga ssente ozirina ku simu yo era ojja kusangawo merchant code yaabwe mukwano gwange kozesa enkola ya MTN mopa tetukyatambula ate biki byaganye nedda Departo Katerega the microphone gulu okulaba nga tetukwasaganya ekintu. This time I'm bringing another beautiful lady, another beautiful girl, another nakulabawa ayagala kunyuma kwata genda onyume kwata mwagala kunyuma oyagala nkofiira ngoba saati oyagala t-shirt nze nja kubawa kyekiganye oyagala ki oyagala t-shirt nesiwulira kalulu ka telefaina siwulira kalulu ka telefaina siwulira kalulu ka telefaina ya MTN kitamiza kikyokozesa tweberere musawo munanansi ogwo munanansi mugaba mutya yendeka muli mutya bannange tuli mu katale kabeene akalulu kabeene akabibyasikaliwa kale tuli mikono kyaffe ba MTN okulaba nga tetutambuza ebintu wejjira eno maama oli otya mukwano gwange. Salamu alaikum. Walaikum salam. Bitambula bitya? Jibali. Kale. Bitambula bitya? Bitambula bulungi. Gwe mukyalani? Bampita mama Beya. Mama Beya. Tata Beya yani? Jali. Tata Beya yani? Ye Tata Beya. Ye Tata Beya. Bitambula bitya mama Allan Cruz. Bitambula bulungi. Akavubuka ako nkola nako kaddalu nnyo tekasoboka. Kajja kusoboka. Kana asoboka nkakwate ntya? Kakwate wakakuza otya? Nga bw'okalaba. Tata Allan Cruz ye Tata Beya.
Uli otya maama? Tendi mukwano. Utambule bitambula bitya? Si bubi nnyo. Obulamu njagala kuwa apron wano. Osinga kwagala apron? Mama Allan Cruz n'oginyambula nga nagisibye. Kwata. Ani atukwatirako wano? Kubanga kati Mama Allan nedda. Ani atukwatira Mama Allan Cruz? Yambula. Toyina akayimba komanyiyo Mama Allan? Simanyi. Tomanyi bya kuyimba? Simanyi. Kati jambale. Kati akalulu ka MTN Momo Pe. Kati omwana bino biki byaleese awa kamera sokola Mama Allan kachayinga okanywa mutuntu nnyo. Ndaba akajaja kayamba ki? Koza misuwa. Kale enkola ya MTN Momo Pay Mama Allan ngagenda okubanga atagitunyonyolamu mu ngeri ey'enjawulo webale kubeera nga atotulaba mu ngeri y'ekyokutambuza soko tunyonyolemu enkola ya MTN Momo Pay birungi ki byogirabyemu? Tayina percentage gye kujjako. Ufuna kawedde. Mirimu. Kaweweevu. Ate bw'oyagala okajja kera akasente ko konna n'okajjako. Konna tebakusala wadde ekikumi. Kakati sofa mu katale kano Mama Allan Cruz omazeemu bbanga ki? Myaka nga 25. Myaka nga 25? Nga Allan wamuzaalira muno? Allan omuzaala oli wano? Nkuvuddeko Mama Allan Cruz olekola nga totulaba na ku BBSKATI ose kwanga totulaba tuli mu ngeri oli otya mulangira ng'oli smart nnyo tosobola kubanga mu katale muno mwokolera. Nze nyina mubezi midala gy'abakozi olinamu ki? Mudala gwa mukyala wange. Kana akati kaki? Nva kulya ku nnyama eyo mmanju eyo. Yeno sala wano? Yes. Gwe bosi w'omu katale olya sala wano? Oba embeera we yatutuuka tubadde mu lockdown twakadda. Sala wano wabaayo biki? Mitima, butaago, bisenge. Ate ebirala biwowoolo. Ebyo tebabireeta bibeera eri mu lufulaate. Ate gundi? Ensigo. Omukira baguyita batya? Enkoggo. Kati oliddeyo nga bya mmeka? Yo bya 15 muganda wange. 15 lwaki oliddeemu mmere? Kati n'emmere ebaako byonna wali kivukuto. MTN nalo. MTN naki? Nalo. BBS naki? Nalo. Ate eyo. Ate obulidde mulangira jukira eri Mmengo oli abasajja bene cuucu nakawowo kowunya kalala saizo okulaba gunde magulu nyondo BBSKATI mukwaru gaffe njagala okubanga ate nkuwaako munnaffe tubeere nga ate tunyumyamuko betubeera nabo mu nkole neya MTN Momo Pay akola mu MTN naye atubuulire ugamba otya brother gyetulisebo bitambula bitya mu MTN Momo Pay atulaba ku BBSKATI yandyagadde okumanya oyo atanaba kweyunga ku nkole eya MTN Momo Pay ayinza kizannya atya? Kakati tulina abantu abawandiisa abantu either mu butale mu fields yonna gye bali so omuntu atanaba kwewandiisa nga alina business asubwa bingi kubanga mweno season gye tubaddemu ya corona abantu babadde batambula ne ssente so ate akawuka nga katambulira mu corona mu ssente eyo yennyini so akati omuntu mweno season yandyewaze nga akozesa cashless transactions okubanga okubeera ne mobile money ku simu yo kya bwereere okusasula ku Momo Pay kya bwereere so kati omuntu kiba kimugasa nnyo okubeera ku Momo Pay. Bukwakulizo ki obuliwo omuntu ayagala okwegatta ku nkole ya MTN Momo Pay bukwakulizo ki obuliwo nga kampani bwa MTN bweteekawo batugamba nti enkola n'obukwakulizo bikola ki bigobererwa omuntu biki bisanyizo ki byaba alina okuba nabyo okwegatta ku nkole ya MTN Momo Pay? Ekiseeka oyina okubeera n'ennamba ya MTN ekyokubiri olina okubeera ng'okola business ng'ofuna abantu abakusasula nga bakozesa ki maybe mobile money so ekyokusatu olina beera n'endagamuntu obeera n'endagamuntu obeera osobola okukola ki okureceiving sente ezo free of charge. Okay mukwano gaffe wettiwe tuli tutambula mikono gyaffe n'engeri ekyasinze okubeera ey'akabi tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekitintale soko tukoneremuko tuddamu mbu tuwe nakati bagambye mbawe nga muddamu
MTN. Kati kana akatale okola muki. Kana akatale okola muki. Wano mbeerawo nga kiseke iwaakuli. Kwegamba oli awo bwotyo. Kale twongera okutambula mukwano gyaffe mu mbeera ey'enjawulo mu butale mubaamu. Vaawo tubenga ate tutamuze ekintu kino. Kale kwata obigomanyi kyolimpa. BBS telefayina mukwano gwaffe kakati ate akatale kano mulimu n'amaduuka agakolamu emirimu. Neera kankutwale wa mugana wange abeere ng'atubuulira butya bwasanze enkola eno oli otya taata. Nje baliko. Gwe mwami ani? Ze mwami na boss. Wanje? Mwami na boss. Mwami la boss. Mwami la boss enkola ya MTN Momo Pay atulaba ku BBS telefayina yandyagadde okumanya ekola etya eyamba etya era etuyambye etya wakati mu kubanga tutambula na sente. Ekola bulungi. Bakasome bayisa bulungi naffe tugifunyemu. Atulaba yagala okumanya mugifunyemu mutya oyo atanabajjeyungako n'okwongera okumuzzaamu amaanyi mugifunyemu mutya. Akyegezako kugamba atanabagikolesaako agyejubire nnyo agiyingiremu ekintu kigenda tutambula bulungi. Akansaba MTN ne BBS telefayina nga tuli wamu tukuwaddeyo ebirabo bino ojja kuba ng'ate naawe oyongera okweyagala. BBS program kyesinga okunyumirako? BBS Sumulula. Simon Kawalata ne Happy Powers ngenda balaba mbaga. Mwami ana batumide? Mwami na boss yabatumidde mu ngeri singa okubeera ey'enjawulo. Njagala okulaba yaawo waliwo amanyi okuyimba yakayimba zinozo nazimuwe ng'onooyimba ebiriyo. Atulaba ku BBS telefayina tugenze mu entertainment. Njagala kayimba ka slow dance njagala buyimba buliko. Okitegedde? Kayimba. Tujye mpaka barungi n'ibingi nikunda MTN. Yimba kayimba. Bano bonna se babeera mu katale kabeene. Akabafa akawa. Kayimba kikomanyi. Akayimba kemanyi munnange wayi ngenda. Kayimba kikomanyi. Tujye mpaka barungi n'ibingi nikunda MTN. Kayimba kikomanyi. Kayimba kemanyi na kerabide. Kuyimba. Kale kakati ndowooza ke kaseera tuberenga ate tugabanako gwepango vaawo. BBS telefayina naki njagala mpulira BBS. Okay, BBS telefayina bwe tubadde odako olwaleero tubadde mu katale kabeene ak'Ekitintale okulaba nga tusobola okuba nga tuwutambuza mu ngeri ey'enjawulo. Njaga kuba nga nebaza muganda wange Hilary ku kamera, njaga kwebaza producer Kavulu, njaga kwebaza Solomon over there ne bakama baffe munna abasobola okuba nga tukwasa ekintu kino. Enkola ya MTN Momo Pay gye tusobola okubeera nga ate tukwasaganya mu ngeri ey'enjawulo. My name is Departo, the microphone gulu.